Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange mulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula wamu n'embaga olunaku lwaleero nkoledde waneno School of Beauty boarding section era nga abaana baffe bali mu bibuuzo nolwekyo twogera mpola tetwagala bataataganya mu bibuuzo era nga ebibuuzo byaffe bye tukola bibeera bya practicals buli omu ali ku mutwe gwe oba okitegeera nkugamba nti amanya gange Mr. Sharita mazima wanvu nga munange programu eno bagiyita okwanjula ku Delta TV tukole buli lwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 wabula nga sinaba kubeera nga nkutwalayo kugamba nti banaffe abanjovu junior school enansi na wamala webali nnyo okubeera nga ate munange omwana wo asomera ddala bulungi nolwekyo omukwano bwobeera onoonya gy'onatwala omwana wo okusoma baby class nursery ne primary mpaka P7 omwana mutwale ku njovu junior school enansi na wamala essomero lino osobola okubeera ng'ofuna foomu n'ogisanga wali eri ku Nansana Business Center ku office ya Njovu Estates oba osobola okubeera headmaster essimu ye kwerinnyo ate banaffe aba Malakai Ecology mukwano gy'obeera ogenda Malakai Ecology osobola okukolerayo wedding reception bw'okolerayo wedding reception ekifo bakuwa kyabwereere reception venue bakuwa kyabwereere gw'ogula buguzi mmere nga opangisi nga ogenda kubanga okolerayo embaga osobola okukolerayo embaga nga bwe nkugambye n'okolerayo graduation party baptism party baby shower kwegamba bu tea party bu retreat ate naawe akoyo okubeera ng'oyagala okubeera ng'owummulamu genda ku Malakai Ecology mukwano ekitende osobola okubeera ng'ate owummulirayo kubanga ne rooms zaabwe nnungi ddala oba okitegedde mukwano Malakai Ecology essimu yaabwe kweritunga okugamba nti balafa aba Sharita School of Beauty tukyayongera okubeera nga tetuwandiisa abayizi nolwekyo omwana tomukkiriza kubeera nga yonoonekera waka atudde senior 4 senior 6 oba gwe ng'oyagadde okubeera ng'omukomya kwemuke class ezo muleete asobole okubeera ng'asoma eby'enviiri tusomesa abadde n'aba boarding era nga tuli strictly practicals okitegedde kale no munaye tusangibwa ku Nkrumah Road Wakoma ekizimbe bakiyita SAL complex nga tutikira n'abayizi naye tubatikira omwaka nga guggwako mu kaseera kano mukwano tugenda kubeera nga tugenda ffenna eyiganga kuseesa ku kyalo kye bayita Mulanga nga tugenda mu maka ng'omwami gwe bayita Yusuf Muyindi ye yazaala abalongo ye Saalongo Yusuf Muyindi nga yazaala abalongo be abalongo ne batamusala nga omukubo gwe bayita Babirye Zauja ye yaleese omusajja okuva e Buganda banange yaleese abako nga bakolamu emmotoka zabadde nnyingi ebirabo byabadde bingi obwedde eri nga bagamba neemuna kiki ekigenda mu maaso okitegeera okiraba ne bagamba nti ekigenda mu maaso abako bazze nga bakimye omwana ow'obuwala omulungi omuwanvu omukozi alina ekisa Babirye we balekubeera mukyala mulungi omwami gwe yaleese abantu bategedde erinnya lye ne bagamba kyetwabadde tusuubira ekisookera ddala nga wafumbe oba okitegeera abantu befumbe ekyokubiri ng'erinnya lye lyerya Brian ate ng'ekisingira ddala obukulu nga ye Walusimbi kitegeeza Walumane ye nannyini Jaja Walu General Hardware mugagga wala shawuli yako abako babadde basanyufu bawadde omukyala emmotoka nga mpyatuku tata ne bamuwa ne boda n'ebirabo ebirala byabadde bingi ne maama nolwekyo leka nkutuuseeko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole leka tunyumire omukolo gwa Jaja Walu iwo Mutima guba gukubira kwe nga gunumira kwe eno wafuuka kirwadde sonna ekisungo kiba kisulira gwe buli kadde nga ndowooza ku gwe aneebuuza olwonako lwolesa lwolekya okundaba nga neesuuza okweyisa Bani banyanika kumodala Swisi no pakia de swala Laba
Unyenise kumatalo mpate dalo kutunamba Ngana sime mpaka za mkwano kwa kubeta Ngana sime Ngana sime Usiyama note kwa shirera Ngana sime Myomu kweno wasize wali Okwata bulunji romantically I want to say specifically Odi magically Watashinga kufiringa wakekuka Oni mutendeke sibyagete na wanika Seba same soko watayani Nemanyo bulunji byeni Byanga basupu gurevi Eyetunula Omwenya kalonyumira Labo fuse songa Esingira wasanyonya Ngana sime Mpaka za mkwani Leta Sabula. Obono omuntu ajja mu swimming pool kataire ku orogoye. Kuti bano ni swimming pool yaibwe. Eri mu byalo no. Abana bo bwala mona mwanize kubagenya bono babuzaako. Nkale bannaffe. Kale banyabo. Eradde nnyo. Eradde banyabo nnyo. Mukulika amakubo. Makubo tegatumenye gorasa atuukira ddala mu lujja. Tusanyukidde ddala. Weewaawo. Kale baana bange abobuwala. Mwebale kujja. Ani yakulembedde banne? Mwana wange. Bitambudde bitya? Kasooto kafuufu. Kasooto. Wangi batuuse. Mugasiŋŋanya mu buzibu bwonna. Wangi otyo. Wangi era omanya ati mubajjanjabi naye tusanzeemu abalwadde babiri ababadde abalwadde nnyo. Mpulira omu tumutadde ku ccupa ajja kuba bulungi. Mpulira bayigiridde tebabadde bulungi naye kakasa kati bonna bali bulungi. Amiina. Ate owundi owakubiri obulwadde bwalina otyo tunabutegeera nnyo kuba mu basawo wabaawo abakugu mpulira n'abasawo abato. kasita mutabaamu puresha y'amabaati otyo si puresha omulwadde oyo otyo tugenda kuddayo otyo tuyite ku basawo mpulira batusinga mpulira ate oba oliawo abanaamusuusa. Abange tukube engalo ez'amaanyi omubanga muli falinze tekiina mutabana mudde ku ngato zammwe mweddire mu nnyumba naye ng'ekibatwala ki nga ffe twabagambye dda nti azze wano mpulira ye Walu Walusimbi mpulira ale bw'oyogera ku nsimbi ennannyinizo bw'ogambye kati katujje tubalage yanguye ekisawo ky'essente kale kaakati ene amaadhi gagwa tubawayira amacupa ag'okutaamu amaadhi agagagwa mpulira olene eyo yeeyo ate ne boogenda mu ddwaliro totawaana na bingi bino bibaweza babataddeko eccupa ogenda neyo gye bakuteekerako ddala tekinoteekateeka ale kakati omugagga agambye lya ku ssente teweebaza nnyo kakadde bakyakeebaza ennyo bati gamba tutayire mu kakayire kalala kyokuba buli basa yoliba muli mu kakayire waife Bana tubawo bwana. Banishe bwana.
tubakubire mu ngalo. Abana bayikaika. Otegeire. Kakati ffe tuliro tudagana n'ankuba. Kuba kuba gudde nti tuseredde. Wanye? Baba. Muko yaki tukoze. Aluwa. Akubye empale enjeru ne kanzu njeru. Toyawula kanzu ku mpale ye. Yakulira buyindi bwe batwe bambala. Anenze mwagaddeko kibuka nsooke na kusiima ye. Taboola ddiini. Bw'ogambye ekkanzu nsiraamu, empale katuliki, engatto okulisitaayo, enviiri ndokole. Naye baba muko tofukamira. Kofukamidde kankwongere kwata. Kakati. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Tusanyusa okubalaba basse. Kale bannyabo. Eradde bannyabo. Eradde bannyabo. Eradde basse. Eradde nnyo nnyo nnyo. Kuliko amafu. Makubo tegatumenye tujjidde mu kaseerezi. Lupeeya diriwo. Ate omusonga kasitogera ku ssente. Oyongerangako oti diriwo kamaala. Diriwo kamaala. Anti era omusonga bw'akoba nti ssente diriwo kamaala. N'omugaa nti nzireete nziryeko. Otyo? Wakyusiza emboozi. N'agamba ati? Muna! Ssente diriwo kamaala. Aye! Eddange, edido, n'edoolidooli. Tuleese abadungu. Abadungu. Mwebale. Benda kulaakulanya kyalo kino. Mbulira. Baabo tubaleese. Otyo? Naye engeri COVID gye yabayisa obubi. Bazze bambadde masiki emibiri gyonna. Mpulira. Kakati naawe kwata emmotoka mukisa gwa zedda ojjira ku bigere n'oddirayo mu mmotoka. MP kwata mwe muli mu kintu kyammwe kiikyo kitwala. Naye mukweyo ogituulamu n'ogijyamu. Okukwata musiraamu kwata. Ate ekirungi ky'emmotoka ze tubawadde kiri kimu. Oluba ogikoleeza gw'ovuuma. Gamba. Nga mwejjawo. Sabula. Abali mu redikoona akalulu kaliwa. Abaredikoona okola bati abakulukona gye bali. Sabula. Oba yeyadu omuti abakulukona. Sabula. Vaya. Twagala okubaza Katonda. Enti bwe tubeera ku mukolo ogufaanako bwe guti tujja ku programu katwejjukanye. Essebo. Kaakati omu ku omu yagenda okukkakkana. Era endigida gyagenda okudigidamu. Ng'omanya ne ku mukolo gwe bw'atyo bwe yadigida. Kubanga gyali wano. Tudaba bana. Seita Paerea. Somulula atwalira asooka. Mulimba. Girira. Era eyamutwala ntegedde. N'emmoloka gye yamutwaliramu ngikuba ekifaananyi kati. Moloka ki? Toyota kibina. Twale. Seita Paerea atwalira muwala wange yaddako. Tumuwe gale. Mumuwe bwala. Bana. Eyanga tatugeba. Sigala wawe wabwe. Era. Kulekechiro. Omukwanule teno. Osinga bayaso. Ira maya makula. Kakubire kwate ucheno kwe ukanetera.
Alabika yamutwala si mwangu. Lwaki? Amulumye omutwe. Lwaki? Olaba bako ne ku mutwe ati. Nanga omusajja oyo yali antwala naye amulumye omutwe. Ntwalira namba 3 sekita paeneya. Abantu bazirika wala. Kambuzeku yamutwala mu bisinga by'essese yamutwala wa lwaki mboyine ng'akuba nkasi ati oli bumuveeko wamma ntwalira omwana wange yaddako eyamutwala musumba lwaki nanda badigida kanisa yaffe banamulanga tubawubala banamulanga abaana tubawubala haji kola tuli mu kisiibo tiyasinye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام غتنا يونغرako kirala nayo tujiwadde akakadde sa jiva eri Allah tabaraka wa taala naam Allah akudizeewo ky'osinga okwagala ate kasi toyogera okunzirizaawo kyensinga okwagala nga nkwongera ebbaasa kiina buzibu sinajuza tonajjuza esebo kale nkwongedde tusanyuse obalaba abasebo kale bannaffe tusanyuse obalaba banyabo obasanga basebo mukulike amakubo makubo tugayise bulungi era tusaba Allah tabaraka wa taala wemba muddayo naam abatambuze mirembe barakallahu fikum mashallah naam kakati tugenda batikkira diguli newakubadde diguli gye tubatikkira eryeyo bagiyita Brian Degree kubanga gibaddemu olwaleero Allahumma amina amina kwata gwoba osooka okwetikkira lwaki tebadde ya kisiraamu kakati gwe naawe bisenga wazze neyeeyo ekisiraamu kyandituyamba ate ajoga ensanafu tatuulamu ntuule gweyiyo waleseyo yakiyo ekisiraamu naye bannange naye baanammwe kalimbalimba balese pali kimodo nti ate akakadde tekamala yake wamugayika iwe amutaire mu sente iwe mufuna iwe paeneya
omwana atandise kunama kinaago. Okyalaba okwanjula n'embaga